Abavubuka ba ggombolola ya Kimaanya Kyabakuza be baakubaganye ebigo oluvannyuma lwa siteegi ya Mwalo okutwala ekikopo ng'ewuttudde ginnaayo eya Shell Buddu ggoolo 3-1. Ababboodabooda bano baasoose kutankana muwendo gwa mijoozi omubaka gye yabadde abakwasizza nga bagamba nti baagala kugibala oba ddala gy'abadde giwera 15 nga bwe baali basuubiziddwa nga bawangudde, era olwamaze okugibala ate ne batandika okuwakanira Elementi era omubaka ze yabadde abakwasizza. Wano we wavudde olutalo kafungulankete nga buli omu ku baabaddewo ayagala agabaneeko Elementi omubaka mu bandaazi yabawadde ng'abawanguzi era ekyaddiridde byabadde bigwo. Kyokka ggombolola endala okuli Katwe Butego ne Nnyendo Ssenyange zo zaamaliriza bulungi empaka zaabwe era abawanguzi baaweereddwa ebirabo okwabadde embuzi, emijoozi, Elementi wamu n'ebikopo nga byonna byabakwasiddwa mu banda. Ab'Ennyendo Ssenyange siteegi ya Valentino ye yakwasiddwa ebirabo by'obuwanguzi era bano baakoze embaga kwe baagabulidde embuzi eyabaweereddwa ne bategeeza omubaka mu banda nga bo bwe bakooye abantu okubayitanga abaana ba bbooda kubanga beewulira nga bo basajjakudde. Omubaka mu banda bwe yabadde akwasa abavubuka bano ebirabo eby'emirundi 3 yabakalaatidde okwambalanga Elementi ze yabawadde kubanga bangi ku bo baziwagika mu maaso ga ppikipiki zaabwe eby'okuzambala ne babirowoozaako nga batuuse ku basirikale. Omubaka era yasabye ababboodabooda obutakoma ku kwambala Elementi wabula n'okwambalanga obupiira bukalimpitawa okusobola okwewala endwadde ezisibuka mu kwegadanga ebikolwa ababboodabooda bye bettanira ennyo.